Investigating officers to speed up investigations such that the matter goes up for trial in the appropriate court. The matter will come up for further mention on 12 December. Just off record with your privacy. Then agamba nti police tunamaliriza investigations kule misango jonna gye bagulako abantu aba babiri oba bakansi banga babiri. Olwo kooti netuwa okuva kati paka nga 12 December okulaba nga tukoma. Of course mu mateeka omuleza wa government aba akyalina ebbanga lya myezi egiddako mu maaso ebiri okulaba nga akyaleeta obujulizi naye ekyo tekigaana ye kuleeta bujulizi mbagirawo oba mu bwangu ddala. Of course kye twasaba ku lw'ensonga 2 oba 3 ekisooka ffe tumanyi nti gino emisango tebagizza mu luzungu gye tugamba Trump tap charges. Bombi ate so muyekayeka nti si papa naye ne mukyala we n'engeri gye babakwatamu yokka yali emenya amateeka era tumanyi nti essubi likyaliwo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi. Olwo tunakomerawo nga 12 tuyina essubi nti kooti enkulu ejjabanga emaze okuwuliza bail application yaffe olwo bajja kubanga bali wabweru nga tuva nabo wabweru. Tegeeza nti tugenda teekayo bail application era bail application empapula zonna ne tuzimala ekyennaku ennyo ne baggalawo amakomera nga tebakkiriza abantu kuyingira weewo balooya ku lw'ensonga y'obulwadde obulimu oba Ebola. Naye leero era ntegeeza omulamuzi naŋŋamba nti kasa tumala kooti eziriwo leero zonna oba emisango gy'alina nja kgenda mu chambers oba nja kgenda mu office ye okulaba nga asayininga ezo empapula weewaawo ne bakanasi baffe bonna basayininge. Obujulizi bwali baddewo wakati wange nammwe tetulabanko ne ba complainants mu kooti tebajjanko mu kooti. Naye lesigwe no gwe omusango gw'ogamba nti nguleke nga gwe complainant tebasobola kubbako sente ezo z'oclaiminga nti si papa yazibba gold gw'ogamba nti si papa gwe yabba amasimu ne laptop ebisinga bya base sente nyingi zigenda na mu billion then gwe n'ogamba tosobola na kujja mu kooti. Somewhere there was something fishy waliwo ekintu ekitali clear. Yensonga lwaki ffe tumanyi nti emyezi 6 tuyinza n'obutagimalaako nga bakanti baffe bombi bali wabweru era tetusuubira nti bagenda kuba n'obujulizi obugenda mu kooti enkulu ku lw'ensonga gino emyezi 3 kyokka gye tutambuddeko weewaawo ena bali badde babuleeta era kirotatinga ku bulwadde which is very understandable obulwadde bwa Ebola ku lw'ensonga omwana ali wabweru ate maama ali munda. Kati kyemmanyi embeera wekakkana ey'obulwadde omwana ajja kgenda yeegatte ku maama we.